Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyaliko webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okubeera nga nkujjukiza n'okukusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna mwenna abatambula naffe ne muteeka obubaka bwammwe mu comment section mwebale kyemukola kya mutawaana nnyo at least mutuwa amaanyi okumanya nti tuyina betucommunicatinga nabo message zammwe nzisoma era nga bwe tutera okukola era nga bulijjo n'olunaku olwalira essaawa n'ennyini ampuliriza mu updates zino ku nkomerero ngenda kuba nsoma obubaka bwammwe bwe nkyasembyeyo okubeera nga nfuna ku mukutu guno ogwa Red Zone TV naawe atanaba kubanga oteekako obubaka bwo ensonga zibeere nga ate ziggukira ddala bulungi nnyo olkuba kutumira bwe gaba amagezi gatuwe bweba nsonga yonna ng'olina gye wandyagadde okuba nga tugiyisaawo giteeke mu comment section tubeere nga ate tutambula ffenna Sabambulidde Patrick nze mbeerawo emabega w'omuzindaalo ng'ate nkutambuza mpola lunaku olwajjo twakuwadde amawulire nga embassy ey'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates oba mu kibuga ekimanyiddwa nga Dubai embassy eyandibadde ekwasaganya emirimu gy'eggwanga nga embassy eyo baagifuula kasino era nga bazannyiramu gambling bazannyiramu zaala mu njogera ennyangu ambasada w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya UAE oba mu kibuga Dubai kigambibwa nti embassy ye ne minisita we ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga amanyiddwa nga Jeje Odongo nti embassy eno bagifudde ezzannyiro lya gambling bazannyiramu zaala bagifudde kasino n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo kakati minisita ono avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga amanyiddwa nga Jeje Odongo bemwononekedde gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bw'omulaba awo musajja mweru bulungi nnyo alinga Anita Amongo oyinza n'okugamba nti baaluganda bemwononekedde oluvannyuma lw'okubeera nti nga muwadanku nnyingi bwe yasabye nti bamusamoninge mu kakiiko ajje abeere nga nnyonnyola lwaki embassy y'eggwanga batuuka okugifuula casino place lwaki embassy y'eggwanga batuuka okugifuula kye baagifuula abeere nga abitebya onale muwadanku nnyingi amawulire gano twagakuwadde dda nga sinaba kubanga nkutwala butya omusajja ono eyafaanana Anita Amongo mweru bulungi nnyo alinga bw'olaba Anita Amongo nga sinaba kubanga nkutwala mu ngeri ki gye bimwononekedde kkiriza nsooke nkulage engeri gye bamuyise mu kakiiko nkulage engeri minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu gavumenti y'ekisiikiriza amanyiddwa nga Honale Muwadanku nnyingi ng'akoowoola paalamenti n'abo buyinza babeere nga bayita omusajja ono agende mu kakiiko abitebye lwaki embassy y'eggwanga batuuka okuba nga bagizannyiramu zaala mu kifo ky'okukola emirimu kankuwe ebigambo bya Muwadanku nnyingi tubeere nga ate tutambula wabula nga sinaba kubanga mbikuwa kkiriza nsooke mmale okunywamu ku lwendo lw'otuzi nkuwe bino nzije n'ebigambo bya Muwadanku nnyingi then nzije nkulage gwempise muganda wa Anita Amongo ebimutuuseeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the past few weeks, reports have emerged that Uganda consulate in Dubai, which is rented at the expense of a Ugandan taxpayer, is now housing a casino and gambling equipments, and the reports suggest that they were imported into UAE by the line minister for foreign affairs, one Jeje Odongo. The consulate is ordinarily headed by a consular general, and we, as Parliament, pushed for this consulate to extend
support and services to Ugandans who are very many in thousands living in Dubai. Surprisingly, turning the consulate into a casino and a gambling house contravenes the laws of UAE, our laws, and international laws governing diplomatic premises. Right Honorable Speaker and colleagues, I now rise as a Shadow Minister of Foreign Affairs to seek answers from government and pray that the Minister for Foreign Affairs is summoned to appear and make a statement before this House. As well, we want to learn what administrative, disciplinary, and diplomatic measures have been undertaken. I'm still speaking. This is a different government. What disciplinary and administrative steps have been undertaken to address this development. Lastly, Right Honorable Speaker, I'm praying that Parliament issues an investigation in this matter, because the consulate was established in accordance with the law and is expected to be managed in accordance with the law. By establishing a casino, it caused a diplomatic embarrassment for our country. Honorable, let's first listen to the response from the Prime Minister, and then we can say that because Prime Minister's time, question is only go to the Prime Minister. No prayer beyond the Prime Minister. I take your guidance, Honorable Speaker. Thank you, Honorable colleague. Right Honorable Prime Minister. Right Honorable Speaker and Honorable colleagues, the Minister mentioned here is also a member of Parliament. Now that you have requested for a statement, I will make sure that he comes here to give a statement over the matter. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gy'otulabira kakati bwetwogerera olunaku olwaleero. Omusajja oyo gwe nkugambye omuzungu obulungi ennyo nga Anita Among amanyiddwa nga Honorable Jeje Odongo ate nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga wetwogerera nga yayitiddwa abeere nga annyonnyola okusinziira ku mawulire agafulumidde ku kiwandiiko oba ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Nile Post nga kigamba nti Parliament summons General Jeje Odongo over casino at Embassy scandal. Omusajja oyo yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga amanyiddwa nga General Jeje Odongo era nga ye minisita ayogeddwako mu nsonga zino, wabula kati wetwogerera bamuyise mu kakiiko abeere nga annyonnyola nga bwe ngenda okuba nga mbikusomera gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atannaba kuba nga osubscribinga kikole, atannateeka bubaka mu comment kikole, atannalayikinga kikole, emboozi ebeere ng'eseetuka bulungi nnyo. Wuliriza ekiwandiiko kino kiri mu luzungu, kifulumye lunaku lwa leero, ngenda kuba nga nkikuyitirayitiramu. Deputy Speaker of Parliament Thomas Tayebwa has summoned the Minister for Foreign Affairs General Jeje Odongo to explain allegations that his docket is conducting a casino business at the Embassy of Uganda in the United Arab Emirates. Amyuka Speaker amanyiddwa nga Thomas Tayebwa amaze okuba nga ayita oba nga asamoninga General Jeje Odongo ku bimwogerwako era ku reports ezazze nga zigamba nti ono ne munne eyandibadde nga ambasada w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates tibazannya kasino oba embassy y'eggwanga erya Uganda mu Dubai bagifuudde kasino, bazanyiramu mizannyo gya zzaala, bazanyiramu bintu byabwe, kulaba nga ate office bagifuula ekyeneena. Kakati wetwogerera ng'ebibye si birungi nnyo era nga bwe nkugambye gwe ampuliriza. Tugenda mu maaso n'ekiwandiiko. The summon follows Prime Minister Robin Anabanja directive tasking the minister to defend his docket against the allegations. Jukira mu parliament eyo wabeerayo leader of opposition ku side ya opposition, then ate ku side ya government ne wabeerayo leader of government business. Ono yabeera Prime Minister era nga wetwogerera Robin Anabanja yayina obuvunaanyizibwa obwo. Ye yabadde ayina okuba nga awolereza General Jeje Odongo ku bigambo ebyo ti ddala embassy ya Uganda bagifuula zanyiro lya zaala. Yabadde ayina okuba nga amuwolereza kyataakoze era n'amuwaayo buwi kya nze bannange oyajje yennyonnyoleko
annyonnyole ensonga zaabwe ye ne ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga eryo erya United Arab Emirates. Lwaki embasa y'eggwanga erya Uganda bagifudde kasino? Kakati nowuliriza ono nga bagamba what started as a social media allegations on foreign ministers' involvement in casino businesses, Uganda's consulate in UAE may come to light after parliament's intervention in the matter. Kati kano njagala nsooke ntegeeze gwe wenna anyooma ategeeza nti social media teyina impact gyeteekawo. Njagala owulirize wano nga bagamba nti ebintu bino byatandikanga olugambo ku social media ba Red Zone TV, ba Uganda One, ba Yugi Updates n'emikutu emirala gyonna, ba Cloud9 Television, Babi Television Uganda n'emikutu emirala batandikanga abasaaga nga babipostinga tibannange embasa y'eggwanga erya Uganda ekyamazima abasajja bagizannyiramu zaala. Abantu tebagamba ezo just ngambo za social media. Mumanya atera okwogera ebyo amanyiddwa nga Anita Amongo yatera okunyumirwa nnyo story ezo ng'ategeeza nti those are just rumors on social media, just meyase. Kakati no wetwogerera ebyatandikanga social media propaganda kati wetwogerera bireese obuzibu. Omusajja omweru obulungi ennyo nga Anita Amongo amanyiddwa nga Jeje Odongo era n'amannya gaagala okufaananamu. Ono ya Anita Amongo oli ye Jeje Odongo kyokka ne face zaagala okufaanagana. Gwampuliza ku mukuto gwa Red Zone TV. Naye ensonga enkulu yeeno nti batandise okuba nga bamunoonyerezaako era nga kigambibwa nti bino byatandikanga social media propaganda wabula nga wetwogerera birabika nga bikutte wansi ne waggulu. The red flag was raised by Shadow Minister for Foreign Affairs Mwadanku Nnyingi. Ti amawulire gano oba ensonga eno yaleeteddwa ku floor ya Parliament ng'ereetebwa Minister ow'ekisiikirize eyalondebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ye Minister w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga mu gavumenti ye amanyiddwa nga Honorable Mwadanku Nnyingi era nga ye yamusikira mu kubeera omubaka akiikirira abantu ba Kyaddondo East amanyiddwa nga Mwadanku Nnyingi yaleese ensonga eno ku Parliament nga bw'owulidde akatambi ako wagambidde in the past few weeks reports have emerged that Ugandan consulate in Dubai, which is rented at the expense of Uganda's taxpayer, is now housing a casino and a gambling equipment. And the report suggests that they were imported into UAE by the line minister Jeje Odongo. Mu bigambo biri byenkuwadde nga Mwadanku Nnyingi annyonnyola agamba nti ebintu bino ebikozesebwa mu kuzannya zaala, ebintu bino kigambibwa era waliwo reports eziraga nti Jeje Odongo y'omu ku baabikukusa oba baabijja mu Amerika oba baabijja mu Uganda ebyo ebyokuzannya zaala n'abanga abireeta mu embassy ey'eggwanga erya Uganda mu kibuga Dubai eky'eggwanga erya United Arab Emirates. Kino Jeje Odongo wetwogerera nga si birungi gwampuliriza mu nnyumba ye ne mu office ye nga minister avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga. Wuliriza. He told the House that the minister had turned the embassy into a casino and embarrassed the country. Mwadanku Nnyingi yategeezezza mu katambi k'enkulaze nti bannanga omusajja ono aswazizza nnyo eggwanga oluvannyuma lw'okuba nti addidde embassy y'eggwanga erya Uganda ey'ekitiibwa bwetyo ng'ate ekizimbe baakipangisa ku ssente z'omuwi w'omusolo kubanga eggwanga lya Uganda embassy yaalyo mu ggwanga eryo kitegeerekeka bulungi nnyo nti ekizimbe baapangisa kipangise kyokka mu kifo kyo kipangisa bakoleremu emirimu kyokera mu ggwanga eryo mulimu bannayuganda abali mu ggwanga erya United Arab Emirates ng'ekyamazima bayisibwa bubi era nga balina ebintu bye bafeesinga ebitali birungi yadde akatono. Kati bano beebuuza embassy y'eggwanga mu kifo ky'okuyamba ku nsonga z'abaana bano abamu babattirayo abalala babatundiramu ensigo abalala bakola ebintu bingi nnyo. Kati ate embassy yandibadde evunaanyizibwa ku kino yazze mu kubeera ng'ate bagizannyiramu zaala. Omukulu annyonnyodde. Wuliriza. Deputy Speaker Thomas Tayebwa and the Prime Minister Ruben Nabbanja directed General Jeje Odongo to appear in Parliament and respond to the allegations next week. Bano no bannyonnyodde. Nabbanja nga yeegasse ne Thomas Tayebwa bakoowodde basamoninze batadde ekiragiro mbagirawo General Jeje Odongo alabikeko mu Parliament annyonnyole lwaki embassy y'eggwanga erimu bino era bino ebimwogerwako abinnyonnyole bituufu kyenkana ki. Wulira Nabbanja bw'agambye. The minister mentioned here is also a member of Parliament. Now that you have requested for statement, I will make sure that he comes here to make a statement. Uliriza. Nabbanja
mu kusooka ye yabadde alina okusooka okubeera nga ate ataasa minisita munne Jeje Odongo, wabula bwe bamuyise yagambye ti ekirungi mwadanku nnyingi ogambye oyagala statement, ekyamazima olina okuba nga ofuna statement, naye ekirungi nti omwami oyo gwoyogeddeko minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga General Jeje Odongo, ekirungi nti mu parliament mwali, nja kusaba minisita ajje annyonnyole ensonga ze, nze sibitegeera. Kati wuliriza Thomas Tayibwa n'agamba bw'ati, on Tuesday next week we shall have Minister Jeje Odongo respond to the issue raised. Era ku lwokubiri lwa wiiki ejja olwaleero lwakutaano, wabula ku lwokubiri General Jeje Odongo girabika nga gimuwonyedde kubanga alina okujja abeere nga annyonnyola lwaki ebintu bino byogerwa, lwaki ebintu bino bigenda mu maaso. Wampuliriza ku mukutu ogwa Red TV, General Jeje Odongo minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga alina okuba nga ajja annyonnyole, era we twogerera nga si birungi ebyokulya enguzi, ebyokuddira ssente ez'omuwi w'omusolo ne zigendera mu bintu eby'ekisirusiru bwe bityo. Kati nno bagamba alina okujja mu parliament ku lunaku olwokubiri annyonnyole lwaki embase y'eggwanga erya Uganda agifudde ekyerolerwa. Kati nno wenkutegeereza mu mawulire gano ti minisita oyo gamutuuseeko dda mu parliament teyabaddemu, wabula kati alina okuba nga alipootinga lunaku lwakubiri annyonnyole. Abantu abasinga badde beebuuza Jeje Odongo yaani bangi tebamumanyi. Segambye nti muganda wa Anita Amongo, wabula afaananyemu, oyinza okugamba muganda wa Anita Amongo kubanga balina ebintu bye bafaanaganya. Ekisooka erinnya liringa eryagala okufaanagana Jeje Odongo Anita Amongo, ekyokubiri kakala kalinga akaagala okufaanana. Wampuliriza Jeje Odongo atamumanyi kamukuweka akatonotono, bamuyita General Haji Abubeka Jeje Odongo, musajja Munnayuganda, senior military officer, musajja munnamagye era mu nsaasiro aleesa amawulire gano, ate nga musajja munnabyabufuzi. Mu mwezi ogw'omukaaga 2021 yalondebwa okubeera minister, cabinet minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga, foreign affairs minister. Ono yali asavinga nga minister ow'ensonga z'omunda mu ggwanga, minister of internal affairs wakati wa 2016 ne 2022 nga tannaba kubanga alondebwa kuba minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga, era yasavingako mu mwaka gwa 2009 paka 2016 yasavingako nga minister ow'ebyokwerinda, naye nga yali minister omubeezi, Minister of State for Defense okuva 2009 paka 2016. Jeje Odongo oba Jeje Haji Abubeka Jeje Odongo yazaalibwa mu district ya Amuria, abamanyi Amuria district kakasanga mubitegeera bulungi nnyo. Amuria district eri eyo mu Eastern Uganda, Eastern region, era nga district bagiyita Amuria. Side zeeyo basajja beeyo nga abasogasoga eyo ng'oyambuka eyo, naye nga ate oyiseeko mu basoga bwe bityo asobola okugenda ku mapa onoonya Amuria district eriwa. Yasomera ku ssomero baliyita Ngora High School eno, n'ajja mu mwaka gwa 1979 n'ayingira amagye g'eggwanga erya Uganda mu mwaka gwa 1979. Ono nga y'omu ku bantu 27 abaagenda ne Museveni mu nsiko Jeje Odongo, era be bamu ku baalumba Kabamba military barracks mu mwezi gw'okubiri mu mwaka gwa 1981 balyoke bafune emmundu ezaayogerwako ebigambo bye baayogera. Jeje Odongo si musajja muto, alina emyaka 73, yazaalibwa nga 9 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1951 nga bwe twogerera emyaka gye 73 gy'amaze okuba nga asiba General Jeje Odongo. Mu mwaka gwa 1994 General Jeje Odongo yali omu ku bantu 10 oba 10 army officers abaakiikirira eggwanga lya Uganda, abaakiikirira military mu kye bayita Constitution Assembly oba mujjukira kye bayita CA 1994 nga bagenda okudraftinga constitution y'eggwanga erya Uganda gye tutambulirako kati, eyo gye baakubamu n'ebituli, bakola za amendment C ne bagikwatako emirundi gye baagala. Kati General Jeje Odongo y'omu ku bannamagye 10 kubanga jjukira regions zaakiikirirwa, ffe ab'ebusujju twakiikirirwa Abu Abeka Kakyama, Abu Mayanja Kakyama ye yatukiikirira. Kati waliwo n'abaakiikirira amagye bo baali 10 abaatuula kakiiko ka CA oba Constitutional Assembly nga babaga n'okutemaatema constitution y'eggwanga eya 1995. Kati General Jeje Odongo y'omu ku abo abaakiikirira amagye
okujja babeere nga ate bakwasaganya ensonga eno. Ebimukwatako bingi nnyo naye sijja kubanga mbikumalirayo mukutu gwa Radio Zone TV. Ngenda kukkiriza nkuweeko ebyo byokka nsobole okuba nga ate nsoma n'obubaka bwammwe gwe ataddeko obubaka bwo mbeere nga sibulekaayo mabega mukutu gwa Radio Zone TV. Bwe batanaba kuba nga osubscribe nga kikole nzije ntambule n'obubaka bwammwe. Kansooke mpiseewo kano nzije n'obubaka Radio Zone TV kwoli bwe batanaba kuba nga osubscribe nga yangu wamangu. Nja kukusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula nga bwe ntera okugamba. Wuliriza bino nzije tweyongere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale Radio Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Kano ke kadde wenkwatira ate ku comment section n'empitayita mu bubaka bwammwe kubanga kino mwakinsaba ne muŋŋamba message zaffe olina okubanga ozisoma. Kakati kyenkola nzija n'ensoma agamu ku mannya gammwe ne tubanga ate tutambula mpola mpola. Mugwanya Musa webale kubanga kwoli kyokola kya mutawaana nnyo abagambye muve mu God keeper wa president wabula tuyimuke tugende tugoba abatemu. Mugwanya Musa bwagambye. Shamsha Agre webale kubanga kwoli kyokola kya mutawaana nnyo yonna gy'osinzira okubanga ate otugoberera message etuuse. Mukisa Vincent webale kubanga naawe ogoberera message etuuse. Agnes Tatambuka message etuuse webale kubanga naawe ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Halima Nakato naawe webale kubanga obeerako message etuuse. Moshi message etuuse webale kubanga kwoli. Maria Kaibanda webale kubanga nayo kwoli message etuuse. Nanyonyi Proscovia message etuuse webale kubanga obeerako. Rachel Nambakire webale kubanga nayo kwoli message etuuse. Muganange Mawejje Hakimu webale kubanga obeerako ebbanga lyonna message etuuse. Kyokola kya mutawaana nnyo okutambula naffe. Leo official Jalia webale kubanga obeerako message yatuuse. His Grace Rahim Rwangabo webale kubanga nawe obeerako message yatuuse. Namakola Feobe webale kubanga nawe obeerako message yatuuse. Oba Phoebe message etuuse webale kubanga otaddeko obubaka. Kisala Joseph webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Asiat Nakidde nawe webale kubanga obeerako message etuuse. Mama Kevin webale kubanga ogoberera atugambye Mathias Walukagga simukkiririzaamu simulabangako ng'alwanirira abantu baffe be bawambye ate ne ekyengera waliyo emivuyo mingi nnyo. Message etuuse mama waffe Mama Kevin Switzerland webale kubanga obeerayo ate n'ogoberera ensonga nga bwe zitambula. Matovu Lilian webale kubanga obeerako message etuuse. Sophie Bax webale kubanga nayo kwoli message etuuse. Nakayiza Rose webale kubanga obeerako message etuuse. Nasiwa France webale kubanga kwoli message etuuse. Agnes Tatambuka webale kubanga kwoli message etuuse. Ndowooza bwe buno obubaka bwe mbadde n'akafunawo sofa mwebale kubanga mutambula naffe tuwuliziganya ate mu updates eziddako mu kutu gwa Radio Zone TV. Sebambulidde Patrick nzembeerawo ng'ate mbaweereza ensonga bwe zityo bwe zitambula. Tuwuliziganye mu updates eziddako mwebale kubanga mukyagoberera wabula nja kukusaba olayikinge okomentinge ate osharinge.